Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbulage ku galiki oyo. Galiki oyo namubalagakoko nga mbagamba nti galiki oyo osanidde okubeera ng'omunywako buli lunaku. Galiki oyo oteekeddwa kumunywa ng'omutadde mu mazzi ng'amazzi gannyogoga nga tegookya. Oba okitegeera? Galiki oyo singa onaaba buli kanaku onywa ku mazzi agalimu galiki agenda kuyamba okubeera nga kujjanjaba endwadde ez'enjawulo mu mubiri gwo. Ekyo nkikubuulira. Oba okusobola okubeera nga alemesa endwadde z'okubeera nga zikulumba nga zikukwata singa onaaba buli lunaku ng'okyemanyiizizza. Ofuna akagiraasi ko bulungi n'obeera ng'oteekamu amazzi nga gannyogoga. Kwegamba kyentegeeza nga tegookya. N'osalaasala galiki oyo n'omusalaasala obutundu nga bw'olaba ndi mu kikola. N'obusalaasala n'obuteeka mu kakopo oba mu kagiraasi bulungi nnyo. Bw'omala okuteekamu galiki oyo mu kakopo oba mu kagiraasi, funa amazzi nga tegookya. Tugeze ogafumbye gawoze, yiwa mw'otadde galiki oyo, yiwamu amazzi ago, beera bikkako galekaawo. Kola emirimu gyo, senya amannyo tugeze ku makya. Omala okusenya amannyo naabako bulungi, lya ekyenkya bulungi. Bw'omala okulya ekyenkya wayitewo eddakiika nga 3, beera ng'onywa amazzi ago g'otadde mu galiki. Kigenda kuba kikuyamba, ekyo nkikubuulira. Singa onaaba okikola n'oba ng'omunywa ku makya n'omunywa n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka, oba n'oddira ennyini galiki oyo n'omusalaasala obutonotono n'obuteeka ku mmere eyo ebeera etayokya. N'obeera ng'omulira ku mmere eyo ey'enjawulo, tugeze chipusi nga tezookya, salirako bu galiki obwo obeere ng'obulira. Galiki oyo agenda kubeera ng'akulongoosa mu mubiri. Mulimu abantu abasinga ng'embuto zibazimba. Kati galiki oyo singa onaaba obeera ng'omukozesa buli kanaku ajja kuyamba okujja gaasi mu lubuto lwo. Ekyo nkikubuulira. N'ekirala okubeera ng'alwanyisa endwadde ezo eziyinza okunafuya omubiri gwo, wamu n'okwongera abasirikale amaanyi abakuuma omubiri gwo nga tegulumbibwa ndwadde ezo ez'enjawulo. Kati n'olwekyo tunuulira nnyo galiki oyo okubeera ng'omusalaasala oba ng'omunyigaanyiga n'omusuula mu mazzi. Kati amazzi ago n'obeera ng'oganywa buli lunaku. Kugambye osobola okunywa emirundi 2, onywa ku makya n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka. Just n'ofuna akakopo ako akasaanikira ku fulasika akakopo. Kuba manyi akakopo ako kenkana ffenna buli alina fulasika ey'ebikopo 2. Kati akakopo akasaanikira waggulu ako n'owoonywako oba kano ak'omunda akasaanikira waggulu ako n'obeera nga ku makya onywa akakopo ako n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywa akakopo ako oba n'onywa akatundu k'akakopo ako. Kigenda kuba kikuyambira ddala nnyo. Galiki oyo ddagala nnyo mu kubeera ng'alwanyisa endwadde ezandibadde zirumba emibiri gyaffe, wamu n'okukuuma omubiri gwo nga mulamu, tofuna ndwadde, tolwalalwala. Weemanyiize okubeera ng'okozesa galiki nga mubisi, beera ng'omulya nga mubisi oba omukole nga bwe nkugambye. Njagadde ekyo nakyo kibabuuliremu abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.